Terefu nkwaniriza nate ku Focus TV bali nnyo okubeera ng'ogoberera wonna w'osinzidde abali mu ggwanga lyattu Uganda, Africa ne mu nsi endala eziriwo nawe owangalire okubeera ng'olaba ogoberera Focus TV. Nkwebaza kitukola ky'amaanyi nnyo era bali kubeera nga okikola. Sinaba kusubscribinga nkujjukiza nti subscribinga olabe nga tufuna amawulire batufuna ebintu ebipya ebiba bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ne leero neyungiddwako kojja Kagatono nabagamba nja mubaleeteranga mu bitundu wamu nnaku ez'enjawulo tubeere nga tuwayamu kimu bibiri bisatu okulaba nga oyongera okutegeera biki biba bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Yajje abyogerako ki tusembeyo nekana akamukwano gwange Shalom. Omukulu bamututte Luzira ne bagamba bamukomyawo ngenda kuz'omwezi 3. Kiki omanyi ku Shalom okutuuka ku Linesi kyamutuusiza ku Linesi? Nja kusooka kusaasira bakadde ba Shalom, mukyala we ne baganda be ne mikwano gye bonna. We tutuuse ebintu bino bijja genda wala nnyo kuba kati eggwanga litufuukidde ekizibu eryaffe lyennyini nti mulimu abaana naki n'ebyana. Oli waba avuma n'awemula n'akola biki n'akola kiye ne mumuleka. Ate emisango gye bamuloopye jjo tegitambula kuba bamuloopye emisango egiwera ejja kola ki. Ndowooza nti Uganda eno ebivumo byabumamba baavumye gundi si kyekikulu. Tulina ebizibu bya Uganda bingi, so gavumenti amaanyi okugateeka ku ekyo, poliisi okugateekaawo ng'ate waliwo gye basula babba abantu. Ndowooza nti amaanyi yandibadde egamalira nnyo egateeka nnyo okutaasa bannayuganda. Sigamba nti bwe baba balina omusango bamuvunaana kibi, bwe baba gulina ddala kituufu era bandimukutte batya bwe batyo. Era gw'olaba nti engeri yokka ey'okuba nti omusango ogwo oguhandolinga kutwala Shalom mu kkomera yavunaana nga ayina bw'avuma abalala tekijja kukola. Nze mmanyi ti ebintu ebisinga obungi kati abantu basibwa kuba waliwo alina influence nga gundi asibwe, naye nga si kirungi. Kati kiringa era we nalabye abaana oba mbayite baana abakoze embaga. Nsaasira nnyo omwami bayita professor Professor Sekajja, musaasira nnyo olw'okuba nti atambulira mu bintu by'atategeera by'atamanyi. Omukyala w'okuba nti asobola okukubisa ebipande nga bye yakubisizza n'abireeta n'abikwasa abaana ab'omusajja gwasigulako omukazi. Ndaba nti n'akwata abaana ne batambula ne bayingira mu kidaala nga babirina. Mbadde nsaba ne sikusaba yenna mukyala Chosen Becky ne Sekajja mutaasa mutuyambe abaana abo mbajje mu bizibu byammwe bye mulimu. Abaana tebalina kye bamanyi, abaana mubatadde mu bizibu, mubatadde mu bintu eby'ekijinga. Ate amateeka oba eddembe ly'abaana ndowooza nti balirinnyiridde. Kuba omwana bali mumukozesa ekintu ky'atamanyi. Ekyokubiri wandibadde oteeka mwana oyo ng'omukwasa ebipande wandimubisse mu maaso. Kwani mawulire tukakola omwana omuto omuteekako akantu wandimubisse mu maaso kuba ky'omukozesa si yakisazeewo. Omwana tayinza kusalawo nti emponye nfunye taata kaakati wadde si yanzaala naye kaffe taata afaayo. Nze nina gundize oyo nga gundi alina abaana be baseka badigida bakola ki. Dictator Amiri. Amiri y'omuntu ayagala abaana be n'obulamu bwe bwonna. Naye gwe omukyala omwami bw'obanga wasize omukyala ng'akola ebyo, naye ate weerabidde nnyo nti gwe wakubanga n'ebifaananyi mu biseera nga bali baagalana. Ojjukira ebifaananyi bye wakuba ne vidiyo ze wakwata ng'oli agamba nti ne bw'abanga afudde ku ntaana ye bawandiikangako ebigambo bino na bino na bino na bino. Bwe wandibadde olabye ebyo wandibadde tokkiriza baana ba musajja na ba mukazi wo gw'oyagala bw'otyo kubakwasa bipande. Ojja omanyira ave eyina engeri gyezibamu amaaso nga naawe oli muzibe. Ojja bava eno eyakatandika ogimanya engeri eyo teyakatandika.
David yakatandike kwati na wangala banga deli mwandi mulina ekizibu mulowooza ni wotandikidde okumanya ekintu bwe kiba kitandikidde kirewo mulaba omuntu omulwadde wa siriimu ne mulowooza ndi yamukutte eggulu aba yamukwata dda so ne bano batandika dda tutulaba bulabi ate oba oli bwakunyumiza n'akunyumiza nti nga n'omwana oli bakyali bato kitegeeza byava wala eriyo nana tetwandyagadde gendayo kubanga si kyamagezi nnyo bye bakola okuddira omukwano gwabwe n'ogussa mu gundi gujja mu kitangaala n'ogussa ku social media ojja kutya olunaku nga tokyayagala kutunula ku Dr. Sekajja simanyani ku professor yes nga bw'otakyayagala kutunula kwoli ate tewali kikuwugiza bingi kubanga omusajja wamuzaalamu abaana era n'abaana b'ogenda okuzaala eno ew'omusajja ono gy'oli bajja kuba baganda b'abaana bali ewazaala mu musajja oli mama bagatta bajja kuba baganda baabwe n'olwekyo lema kwonoonera baana future yaabwe lema na kubateeka mu bintu bye bataliimu waba abaana tekuliko akusaba nti nandikutte ku kipande ekiraga kino taliiyo emyaka gyabwe tebannasobola kutuuka mubayambe temubateeka mu bintu ebyo ate don't provoke the other man you left muleme kuprovokinga musajja gye wava ate naawe ejjukira nnyo professor Sekajja nga bw'okimanyi obulungi ndi omukazi oyo yali wa musajja oli wandifubye nnyo okulaba nti ottaanya embeera eyinza okugwawo yonna n'otalumba okukulumba tebaprovokinga bantu bwe batyo togezaako okuba kayinja mu njuki kulaba kikiyinza kuvaayo omusajja asirise ekimala mumuleke twala omukazi muwomerwa obufumbo bwammwe bwebanyumire n'abaana be mubajje kuba omusajja oyo naye bwakeera ku makya n'abavunaana abaana be mubakozesa ebintu ebitali bya myaka gyabwe by the way abaana bange mulimu bateeka mu bintu ebitali myaka gyabwe ne babaleeta abaana ku olwo ne muswala ng'abaana baagala nnyo taata waabwe kitegeeza mubajeeko eddembe lyabwe ng'abaana mulimu bateeka mu kintu kyammwe kojja abaana tebabakkiriza kulwana ntalo abaana tebabakkiriza kukola mirimu naye bwabadde nga bwe bakwasizza emmundu balwana olutalo lwa Chosen Beki ne Gondi kojja akasembayo X yani omuntu gwe bayita mbu X wa kojja Kagatto yaba atya ati ze simanyi buli omu bwakitegeera okay eyali muganzi w'omuntu yali muganzi we omuntu yandibadde yeyisa atya ne yali muganzi we mu nkola entuufu nga tusinziira na ku kino ekya Sekajja buli omu alina bali simanyi nkola gye batwazaamu mu mukwano gwabwe naki naye nze Matimba nga ggwe nze gwe nkyawaganye naye omukyala bwe tuba twawukanye nze mba njawukanye naye mu bikolwa eby'omukwano naye ate nsigala njogera naye nze naye ng'ekyali kitugatta mu lulimi olw'omunda kye bayita okwegatta nga tebikyaliwo wabula nga ekyali kitugatta kati abaana baali batugatta siyinza kukwejjako ng'ate ocommunicatinga n'abaana nina kuyita mu ggwe bw'okakasa nti okuva abaana abo emyaka gye baliko omwami oyo asobola okubeera nabo oli abiviireko ddala aleme kujjayo kati kye kikiŋŋamba nti eyo embeera erina okubeerawo nga tosangawo olukonko wakati w'abaana namuntu oyawukanye naye ojja ate wali abagamba nti nze omuntu we tukyawagana ne baganda be ne bazadde be connection zonna zivaawo ate oba ogambye nti muba mukyawaganye na muntu ono ate bali lwaki oba obawalala tebena bye bakwatirako it's none of your business bw'oba okyawaganye nange mba nkyawaganye naawe toyinza gamba nti baganda bange nabo wakyawaganye nabo kuba bo tebakukwanangako ate wabalabira ku nze bw'oba walabira ku nze gwe sigala nga nze bw'otakyakolagana naye era olwokuba tokyakolagana nange sijja kuleeta baganda bange wuwo kuba tetukyakolagana eryo eddembe olimulekera yamanyi eyo okolagana n'abantu bo oba utakolagana nabo naye nze kiringa nja kuwa ekyokulabirako mukyala wange gwe nasooka okuwasa twayawukana naye mu 1982 naye ate nasigala mbeera ne mwannyina nga waka waali ng'oli mwawukanye eyamuleeta
neno sigana mubira ne mwanyi mwanyi na yajja luvannyuma nga namuwasadda naye nga mbeera naye paka 86 Yosalo yafuna gy'alaga nga mulabirira n'omuta era amanyi okujja n'andabako ariko gye kino kibagamba nti buli wonekawo gaapu eno omutima gino gisonyiwa oyinza otuuka akaseera n'okubendeka mwoyo kirala ekyo kirala omuntu eyawakana n'omuntu batuuka kisinziira bw'ategeera naye batuuka ekiseera ne babanga abooluganda yes oli yayawukana naawe yafumbirwa nze nayawukana naawe nange nawasadde omukyala nze nsigala nkolagana naawe nga maama w'abaana bange naawe n'okolagana nange nga kitaawe w'abaana bo sirina kirala kiba kitugatta koja omuntu ono gyagenze mu bulamu buli gy'alaze ayinayo famire ayinayo omusajja gwafunye tolowooza nti kirekawooko okuteeka obulamu bw'ematiga eri gy'abalaze olw'enkolagana eno gy'osigazzaawo naye okuwuliziganya okwo kwolekawo nedda kuba omusajja oli ayinza okubeera ku bugeeka agamba olwaki okyayogera n'ono lwaki muwuliziganya n'ono anti okuwuliziganya ne gw'otaagala osobola okuwuliziganya naye anti mwe muva olwo akakwata akutandika gwe naawe okumufuna wasooka kufunaako kakwate owuliziganya naye kati gwe omukyala wo gwe wazaalamu abaana olwokuba temukolagana temwayawukana n'abaana wabavaako tokyayogera nabo n'abaana baleme kumanya kubeera na kitaabwe nakolagana na kitaabwe waliwo ekintu kyetulina okussa mu bwongo nti bakadde b'abaana balina okuba nga ne bwe baba banyiigagana batya nga bateekawo olutindo olulaga abaana nti taata ne maama bakolagana so si bawalagana bwe banaateekawo nti bawalagana abaana bajja kubanga abamu baagala taata abamu baagala maama okusinziira buli omu bwana akonsivinze ekyabaawula abaana basigala bakula omwana kye bamufiidingamu nga abuuziza nti lwaki taata takyalina maama bwe banaamugamba nti taata wo yakuleka wano ajja kusigala nga amanyi taata yansuula naye ate bwe balibuuza mugamba ndi munaye maama wo yatusobera yakujja ewa kitaawo yali akuwa kino yali akuwa kino yali akuwa n'akutwala eyo ng'omwana awulira ayagala genda wa taata we abaana bange bonna mbeera nabo kozi kojja bali bameka 17 abaana 17 naye tukyabeera nabo bonna anti abakula be bagenda naye bonna bamanyi ewaabwe balina kujja wa taata waabwe n'abavudde ebweru bwe bajja nga tebanagenda waabwe bajja wa kitaabwe kojja mu maama omu tekisoboka kubeera mu maama omu teri mukazi asobola kuzaala abaana 17 ate kyakubiriza abaana mbazadde mu intervals olwo nazaala nga nakavuuka olwo nazaala nga nkyasa mu mupiira bwe nazaala nga nkyali mu nki bonna naye buli omu mugamba omukazi agamba nze amwana biki mugamba nti kaluubirira nti muleete yanti nze mpa sente mulabirira ne mugamba nti nze bunaye sente zenfuna zigula omugaati ogwo mba njagala ne bagulira wamu mumpe waka sobola kugula tooke n'ensalasala biwagu nakubala myerandi gino gigende egindi naye babeera wamu bagifumba enkota bonna ne bagikola ki mumpeereza waka abaana bajje baliire wamu basobola kugula kilo za nnyama 3 nsobola emu abaana ne bagirya nensanyuka nga bonna mbalaba buli omu alina ekifi ate abakazi mbadde nina omukisa nti abakazi bijjako nafunayo omu eyalemera omwana naye abasigadde bakazi bange babaleeta anti bakimanyi nti nobalabirira mbalabirira bulungi abaana bo bafaako nange kenyini neefaako kojanaye abaana 17 bonna mu bakazi 9 kojanga wakikiza nyago obusiramu bugamba bana bakubisaamu emirundi okozi osoma ddiini weewalanga nnyo okusinga okumanya eddiini y'abanno ng'eyiye ekyakulema bantu bagenda kulowooza totegeera bantu bazibu nnyo koje yaffe tugamba omukazi ogwo kakati nze nvaako toyingira mu bagamba bana amateeka g'abakazi abangi togamanyi kati awo byotandise okusiruwalamu olinga bwe naasanga faaza nga alamuza eddagala ly'amaanyi g'ekisajja otandika okwebuuza faaza agenda naye likola ekyo oyagaza ki ayinza oba alina mukwano gwe
faza amanyi atabulira kyamanyi ku byake basajja bakazi gati faza bakola counseling yaki eyokuwulira abafumbo oba oli musiru ogendayo kakati gwe njala kugamba gwosobola okugenda okansolinga omukazi agenda okuzaala nze bwembanga omwana bw'aba akuluma ogira bwoti omwana bw'aba atuusisa bw'agira ati okola bwoti wakusamba tteke kola bwoti omwana gwe atazaalangako olowooza nti balengera kugamba ekintu naye kyenkugamba nti omuntu nga kankuweeyo ekintu kimu omanyi kye bayita embeerera y'omuntu atalabanga atagendanga mu kikolwa kyakwegatta kati osobola okugamba nti oyagala kuzaala balongo osigale ng'oli mbeerera bajja ne bamuyiira obululu ono n'abuuza nti nze abantu bulijjo bwembeerera babutaddewa so ekyo tetulina bwe tujja kitegeeza kandi enti saazo balinga ate abamukubira obukubizi campaign ekyo kibi nnyo omuntu ng'oyo ng'ali mu biseera bwe bityo tomuwanga gaapu y'abantu kwongera kumwagala ozi wangamba kebayita sympathy vote mbi nnyo nti tolina gw'ovunaana bantu beekanga bwekanzi ng'oli bamuwadde kati tolaba ekyo ekyakoleddwa egindi esoloti abantu b'esoloti bajja kikozesa makisudi bagambe ye lwaki bamugira bwe bati nga bagira bati tumuwadde lwaki batugaana ogenda okuyimba tumuwadde kale tumuwadde alugaloge tumuwadde wamma tumuwadde alugaloge kulumya nze nalaba nga waliwo akawala kalinga ku kyalo ngaakawala kali katumanyiira ne tugenda ne tukuba omuvubuka yali akatulemesezza tumuteega ne tumukuba amayinja ng'ali nako mu kudduka era ne kadduka ne kaddeeka mbuuka naye nadduka n'agenda twali tukyekukumye we tumukubidde akawala nga kayitawo kadde era omuvubuka gye yalaze twagenda okulengera nga omuvubuka akatutte waabwe waka aggaddewo n'ekikomera kakati kemuva mukubira tumukubira kati ekyo tekikola kyali kibi nnyo era tekisaana kuddamu kubaawe baleme kubikola ebyo abantu waliwo nja kuwaayo ekyokulabirako ekirala mu 1986 84 waliwo pandagaali waliwo embiranyi nyingi nnyo nembe era netwononekera nga batugamba nyinyi buli kimu buli kubakwata wanajua pale Museveni yiko gwomanyi Museveni yali Museveni aluwa nga buli omu akyabuuza abasirikali nga batusanga ne batamanya ndi baali bawoliki abantu bakumusimpasayizinga era kyagenda okutuuka ng'olwo abuyekera wa Museveni abantu bamutwalira butwalizi mmere mumaze obbalaga sayidi nti oli gwe muwalana kati gwe munako empalana kati ffe gwe twagala era twagenda okukakana mu 1986 nga aba Uganda National Liberation Army nga badduka misinde batubuuza line kuba olituuka egindi nga luli babadde balina amaanyi nga tebabitubuuza ebyo so mwewale nnyo okukozesa nga bebagoba omanyi buli omusibe lwatuuka okuba nti yaggalira omusirikale abadde amukuuma omanya waliwo olwo ovudde mu kulyako akatono oba ogenda kusiibira ddala nolwekyo weewalanga nnyo ebintu ebiyinza okujja nga binaakyuka ebintu tebiri gundi tebiri static biri dynamic tebalowooza nti tebikyuka naye okuba abantu emiggo bwotyo gwe mwami gwe akutte embooko n'okuba banno naye nenkulaba nga ogaludde omuggo naye nga negwe ogugalulidde talina kyakkoze gugenda kukyako nga nabo bakukuba emiggo n'embwa yeesigama ennyama koja waliwo akantu kenadde nnyo nkonyeko wali nga twanjula Frank Gashumba omumanyi nze manyi linnya lye baamuyitanga edda nga muto eya Frank Gashumba tolimanyi era bwe namulaba nti ate gwe bayita Gashumba newe nze nali mmanyi lya Ssenyondo ye Ssenyondo nze lye nali mmanyi okuva mu buto lijja litya ate okutuuka kati anti yabeera amanyi bwe lyakyuka nze mba simanyi kitegeeza nze wenjogera Gashumba gweyogera ku Ssenyondo
Ssenyonda ali waliwo ebigambo bye badde bawanyisiganyawo ne ne Sewungu Gonzaga yatwala Kalungu West mwaka parliament yatwala ye mubaka akiikirira okukiikirira tisikwe kutwala yakiikirira Kalungu West nga balina ebigambo bye bawanyisiganya nabo oli nga Ssenyonda agamba nti amanyi nnyo Sewungu Sewungu oyo senga muddamu ne mulonda ne muwa akalwa abantu b'e Kalungu mugenda kuba mwekoledde ekintu ekigenda obbazza emabega emyaka 4 amalala kati bo bagamba nga bwe babaddewo emyaka 4 kati Kalungu azze mabega ate nga batugamba nti emyaka 4 badevelopinze eggwanga balitambuza mu maaso anti ndi mbono tayagala nkulaakulana ani Gonzaga tayagala nkulaakulana nti waliwo n'ebintu yadde alobinga ye nga Gashumba abitwala ewabwe mu kyalo naye ng'ono abikuba tayagala bintu ate gwe bw'olobinga gy'olobinze nze mbeerayo mbikubirawa Gashumba yali alobinga ng'ani MP ng'omuntu ayagalira ekyalo kye tayinza kulobinga atya balobingirawo ati munenki ayina abanene ekyo kirala okuba kuyita kusaka si kulobinga kyalina abanene oli ku mutemwa ekitundu gwe kiteeka okufuna nze bwe ndowooza nti yasaka nga si member parliament asobodde okubaako byasaka n'atwala ewaabwe ono gwe muli mugamba muzzaayo mu parliament yali abakoledde kaki anti ebyo kyekimu ku busiru bw'abantu bw'obanga olina omukazi gw'okwana ate tobuuzanga mukazi nti yali akuwadde ki anaakuwa ki oyo talina kyanakuwa nedda bw'ojja buzzi ne weesimbawo nga MP we Kalungu n'omumenyawo baleme kuba basiru weesimbawo yeesimbewo ate buuyo amanyi nnyo okulobinga akulaakulanye Kalungu period oleme kwasama n'abantu kibi abantu bavuma bajja kumuvuma nkubuuliridde wano bajja kumuvuma anti bo tebalina maanyi galwana bajja kumuvuma oyinza n'omwepaakako omuntu ebbanga lyonna oba obadde omulaba gwe lwaki teweesimba okubwa MP n'owangula ngeri gy'omanyi ennyo okulobinga n'olobinga Kalungu n'omufuula nga Kampala era mbu emyaka Sewungu gyafugidde emyaka gigenda mu 15 talaba kyukakyuka yonna gye yali ate nze kati awo mba neewuunya ono Ssenyonda gwe mba neewuunya n'olaba ekitundu ky'osobola okukulaakulanya mu bbanga eryo n'otunula butunuzi yatalina buvunaanyizibwa ate enkayana z'abo abantu nze mmanyi we ziva because nti gundi teyeegatta ku baki ye nga bwagamba muye muvandimwe simanyi muvandimwe Sewungu ye bagamba nze siri muvandimwe naye ndi munnalwanda kuba gye nava naye nakulira kuno ye bwakugamba kakati ono ayagala kumukkakkanya naye naye Sewungu asinga ndi bulungi okutegeera kyekikulu Ssenyonda amusinga okutegeera so ate era neewuunyiza nnyo gundi Sewungu bw'aba yazze mu gundi oyo bw'aba yamuzzeemu neewuunyiza bamukyaliza ku rediyo emu era Gashumba kwabeera ennyo oli amuzannyira eddoboozi lya Gashumba ono n'alyoka naye anti ate n'ekyo nakyo eyo gundi nkola mbi n'okyaza ono n'okyaza oli kakati kifaanananga n'okyaza olwaleero enkambenti wa pulezidenti n'amala okwogera ate n'okyaza n'obubavuganya n'omuzannyira amaloboozi g'oli baleete oba bansobi baleete wamu manyi mu broadcasting ewo munamu mwetaagamu abantu okuba bagunjufu ekimala ebyo tebabikola bwe batyo bw'ofuna lunaku n'omukyaza babiri omu era n'abakyaza babiri kuba abo kati singa Sewungu ne gundi babadde babiri olowooza ki ekyandidiridde mu studio ekituufu wandibaddewo okwetakula ate kirala bw'obanga okyaza abantu bwe bati bw'okyaza oli ojuliza mujulira nti waliwo olunaku gundi yaliko wano naye ng'agamba nti Kalungu yandibadde ekoze okusinga awo okyogerako ki so simugamba n'agamba ng'ogize bwati yalobinga n'akazanya ka audio n'akazanya oli n'awuliriza kati awo oba ogezako kutondawo olukonko wakati w'abo abantu ababiri tokikola ekyo mugambe nti oli agamba nti Kalungu yandibadde akuze okusingako awo olaba okyogerako ki bbanga ly'omaze era Sewungu kyemmanyi naye era ajja muddamu nti ye yeesimbewo
akulakulanyeeyo kuba kuli tewaliwo wasalira nti kendajja okwesimbawo nga Sewungu abalala babaganye era oli abavuganyaayo kati lwaki oleka bakuleka n'osigala eno Ssenyondo genda weesimbewo olobinga ennyo Kalungu akule owa abantu okolera abantu bo tulaba abantu bajukize bicycle abatulaba bicycle kick mugimanyi bulungi nnyo nti ejja kubanga ekutangira okuba nti abakazi bakumanyiira ebyokuwoza ntomalaako tokola lugojamye bakugamba mbu simanyi mpale mpale era miguwa nedda jangu nkuwe bicycle kick okubezirizi vole zaabula oyamirenga buli wakuba zilala obeere musajja ayimiridde bagamba nti gundi ayimiridde mwe mwawulira oli ogamba nti gundi ayimiridde bagamba ki baba bagamba nti olinga tripod eyo so jangu nkuwe bicycle kick tugenda mu nnaku nkulu ya Gandaalo abantu omuntu ajja kwagala okukakasa munne akugambe ndi bulijjo munaye mba bulijjo obeera bize leero kati ndaga omutima otwaze omuntu alina okuba nga asamba eddakiika 12 neza penalty 35 noziteeka wali olina okubalira ng'osobola okusamba omupiira b'osambiramu ne bagamba bannange nze kati niyo gye mba mpita ne bansonga mu busonzi bati ne bagamba tebagamba nti nze nki batimanyi bagamba omusajja oyo asamba baba bagamba nti oyo ye yamponya obufumbo bwange bwali busasika yatereeza obufumbo bwange yabutereeza kyali kiganyi waliwo abagamba nti nange kyali kiganyiimu naye yankolako abakazi bangi nze ogenda okugira nga bakoona ku bannaabwe nga bandagayo naye baba tebandaga yatereeza obufumbo bwange base yali yegiragira oyo n'amuwa bicycle kick kati agukuba mu roof so ojja kuba essimu 0752 432 0752 432 yessimu yange twebaza bonna abaguze bicycle kick abasizidde mu bitundu ebyenjawulo waliwo abali ebweru bali bweru bali Bungereza kitegeeza oli aleme kugamba nti nze kati ali eno mu Amerika mbifuna ntya ajja bifuna mu buli ngeri yonna era bikutuukeko kwatagana simu 0752 432 ojja kubanga ebintu byobifuna so ne mu kaseera kano tukujikisa baganda baffe aba Focus Event Services bakugamba nti bakwasa omukolo gwo babeere nga gwokukolera buli kimu services zonna bazikutuusaako lema kutukubalira ku mukolo gwo obeera onyiibenyiibe wena tusigirikika mutunule bijijjidde n'omwana nga owekifaananyi atuka okukuba ekifaananyi naye nga ne make-up batandike okuwoza mbu ekifaananyi kyambizizza so nga gwe mubi ekifaananyi tekibizza muntu mmwe gwe wennyini gwonyinyibala gwotuubatuuba gwotunula bijijjidde ekifaananyi bakikubako omukyala gundi bakikubako omukyala Pirisiira teyanyumira mu kifaananyi kuba omukubi si ye yali omubi naye abakubi baba balungi era kuba bw'ofaananye bwe bakukuba bw'oba wakulanga eddubu tolowooza nti anaakuze ofaanana nga Michael Jackson era ojja kufaanana eddubu bakuze obuuze nti onaani nti yeggwe nga wambizizza nti ntya bwotyo bw'oli so genda mu bannaffe abamanyiddwa nga aba Focus bajja kukuba ebifaananyi byo n'omukolo gwo bajja gukolako bulungi ate bw'oba nga olina budget yonna gy'oba olina batuukirire ogibakwasa bagambe nti omukolo gwange ngwagala mu budget eyo baali bakozeko ne ku kyafaayo ne babakwasa budget ne bazza ne balance ate omukolo nga gubadde first class ne bagamba waaye esente zo zifisseewo so nga mu bufu bwemu ne baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply bano bakugamba nti bakuyigiriza okuva kako olunaku olumu engeri gye kakulamu ate okamala okukula totawaana na katale bino byemudde eno ate kati nazirunda zizo ziri awo zifiirafiira awo zikuza otuuka mu katale bakubire emikolo gye basimba bakola baba bagenda ku mikolo kwanjula bwe bategeka emikolo banona ku nkokozo bwe baba bagenze ku mbaga balina okulya ku nkoko ne bana abakose batwala ku mikolo balina nabo okulya enkoko ate niweewuunya ekintu kimu engeri gye bategeka emikolo egyo bwe bafumba era ku mukolo basala ku ezo era basala ku nkoko kale olina bbeeyi nawenyi buli kimu kijja kuba nga kikutambulira bulungi bagezeeko enamba kwezi ku screen olabe nga naawe ofuna ekyenjawulo oganyirwe mu mulimu ogwo gw'okulunda enkoko ofunye eddala ekituufu ky'olina okuba nga ofuna tukomera leero ne Kojja Kagatto tujja kuba tuddingana mu show zaffe ezijja mu maaso eyo for now bye bye okukola ku subscribinga ku Focus TV yange bingi
Beach.